Nsonga ziri mu ggwanga. Manya atandike naye mwennyini. Yes, atandike naye mwennyini ku nsonga y'emyuga kubanga tudde nga tujogerako nnyo. President yavudde n'alaga nti emyuga gyatambula bulungi. Minisita Kasolo yavudde n'alaga nti mawabulemi nti gavumenti ensonga tekoze bulungi BRDC balina okuba nti banenyezebwa. BRDC ate banenyezebwa lwaki? Bali bakulira task force ey'emyuga. Omuntu akulira emyuga mu Uganda bamuyita Yoweri Kaguta Museveni. Kubanga yafuuse nampulira zibimu kino ekintu kye tuzze tumugambe ebbanga eddene. President Yoweri Kaguta Museveni yakukutira ennyo. Ekisooka ekigambo myoga kya muzeeyi yennyini. Okitegeera? Kya muzeeyi ng'omuntu ye mwennyini. Kye yaguza ka ttiimu ffe ke twatwala mu State House. Ompulira ssebo? Franka mwe mwatutira ebizibu binene. Ensonga ngimanyi. Lwakuba producer aliwa nina ekifaananyi ono mwami Mivula asobola okitunuulira. Olwo lunaku twali tuli mu kutongoza ebyo bye bayita emyoga nga tugitongoza nga Kasanda Modo nga abaana bataddewo ebigambo bataddewo ebibiina 20 ebyali ebyempewo okitegeera kakati era bwe waŋŋambye nti mwami Mivule tugende ngamba abantu abasinga tuboogera ku nsonga y'emyoga bo bagyogera mu kifaananyi kye balowooza nti kyekyali badde kireeta emirembe mu Uganda naye kye tunnyonnyola enzija yaagyo n'abagitembeeta emabega be baani. Lwaki president essaawa zino bateekawo parliament egende enoonyereze ku myoga nga tebasoose bo kutubuulira jajja gitya. Onfuna bulungi? Kubanga tulina ttiimu nze Sserubiri gye mmanyi obulungi eyatembeeta emyoga ebadde etula mu kabineeti ekitali kibi mikwano gyange baganda bange be mmanyi obulungi abavubuka. Mpulira bulungi? Abaakakundi ka Yasped abaava mu Brivom nze gyendi chairman essaawa zino. Nabali n'omukulu Mujenyi. Yebwenyi Vincent wo mumanyi bulungi. Mumanyi yali chairman we Maddu. N'agamba nti emyoga gitambula bulungi. Naati kati gundi Mugenyi si kibi naye tabimanyi. Naye ng'abitegeera history waabyo bulungi era ye amanyi kino kye njogerako. Kati kino ekyaba RDC natunulidde bamemba ba parliament. Babasindise bagende banoonyereze ku myoga. Memba wa parliament ow'NRM yanoonyereza ku myoga. Ate ng'agenda na RDC. Ate RDC numbers ezisinga abamu ku RDC bafumbekeramu obubbi bwa bino eby'emyoga lwaki baayagala bakwate enteekateeka. Onfuna bulungi? Kati ate nabo bowadde siba mativu mu kye bafuna. Kyokka bawadde okukulira obumbi bwaki bw'ensimbi. Ekyo n'okiteeka ebbali natunuulidde ate ababaka b'opposition mu kifo ky'okgenda okunoonyereza ku bapresident wansi bayita abo babandi badde bafuna emyoga ate bagenze ku ofiisi z'emyoga awaliwo ofiisi nti simanyi tax cooperative sako myoga ate omubaka wa parliament we yagenze mu ofiisi yaki ey'emyoga wadde nawo waliwo obulumira tetuganye naye nga nzirayo ku ntandikwa y'ekintu kyange emyoga nsonga ya bubbi bwa ssente zaamu wa musolo olw'ensonga ziringa 3. Mukulu Frank statement gyokoze esobola gidda. Nze mbyogera njagana era bino nabadde mbigambo omuntu omu ali ku lusegere lwa President Museveni. Ne ngamba mu myezi egyo ebiri okuva kati President Museveni agenda kunokolwayo ng'omubbi kubanga yawolereza bano abantu b'emyoga. Ate nze mu bigambo bye President Museveni ali mu kubikkirira obuli anti lwa nsonga ffe tuvuddeyo ne tukyogera. Gwe wano wadde bano Bamivule bagamba tetwakabeera ku nsonga eno. Ompulira bulungi ngenda kusa producer wange soko bikule koti yeyo yino NRM coordinator ne byogera bya NRM nze ndi we NRM president goyogerako kyechemani we NRM naye mazo njagala kutegeeza bana Uganda nti naffe mu nyumba yaffe mulimu nabe si president nsuubira okuba nti analysis eyandibadde ekolebwa yalibadde mu ekiri ku ground twandibadde nga president si yavaayo olw'ensonga nkulayirira akalulu kagenda kufa ate president ono ekisanja nzijawo enkyanego negamba akyekyetaaga naye emyoga gyafa gitya emyoga president yatondawo structure ye gyayisaamu ssente ez'omuwi w'omusolo kubanga singa president yatugamba kubanze nkimanyi Museveni ng'omuntu atali president wa Uganda musajja mugagga kubanga ewaffe Gomba alina square 2 ez'ettaka square mile 2 ez'ettaka ekisozi kwalundira ente eziri mu 1,000 kitegeeza mugagga singa yatugamba nti nkutte sente zange biliyoni 100 ngenda nze zeetera mu banna Uganda okulaba nti bava mu bwavu
nga yiye ekyo nandibadde sirina na buzibu naye obuzibu obuliwo batugamba nti mu budget ya Uganda mpulya president alagira Matia Kasaija okunoonya sente mu Ministry of Finance baziwe emyoga ne bananga abatulira ku STV nsaba n'abatula ba producer obuntu buno mu bukwate bulungi tubuwe banna Uganda nze njogera president akimanyi nze nakulembera tiimu aho mu kuba kugikulembera twagenda okuyingira bintu by'emyoga tiimu eyo nze nayinako emmotoka ne tugenda nga honorable Nankabirwa yatututte ewa president ng'ensonga etututte bamugamba nti bano be bawagizi bo abakuwagira naye tobafuddeeko ompulira bulungi bwe twatuuka president n'atuula kakati eno ewaffe mu kisaawe kyaffe bwe yaleka ne walabikawo obubbi nti twalina abakama baffe abatukulembera mu nsonga eyo nga ffe tuddidde okumanya kwaffe tukutadde emabega nti tetumanyi bano bannaffe kabatukulembere era wiiki ewedde waliwo TV emu yaliko omukyala bamuyita Liita Namuwenge mwannyinaze naye obuzibu nti ekintu kye baaleeta kyali kirungi naye bakitandika n'obulimba nti baalaga basooka ne bagenda baga president twapangisa ettaka tulima omuceere ompulira omuceere ogwo gwe tulima ettaka nannyini ttaka tubanja miliyoni bimeka miliyoni 3 president ffe nga abeegattira abamu mu kibiina ky'obwegassi tubadde tukusaba tugende tusasula ono nannyini ttaka twongeze mu kukola ebibiina byaffe ezo sente bwe zaafuluma sente ezo ze zaatandika okwawula abo abaana ne babbiŋŋana balingayo mwatandika olwo ffe n'emabega tubatadde kuba twabatanga batandise okuva bagendanga president bwe twamusinkana nakasera omulundi ogwokubiri bo ne bayingira ne bagenda nga bwe yabawa endorsement nga bajjawo sente nga bazeegabanya of course nze of which nze sikkiriziganya na muntu ayagala kuganyulwa yekka kakati bwe baavaawo twafuna time ne baddamu ne basinkana president ne bamugamba nti twagula n'ekizimbe ekya Pacify Motel ewa Kaliga twakola obwegassi byenjogera biri ku likodi birina ku TV baba baagala njagala enkya tugende mu kooti ku nsonga eno kubanga lwaki nkyogera ntunuulira president Museveni nga lwavaayo okwogera n'akona ku nsonga y'emyoga ye tamanyi kiri mu maaso wiiki eno gye twakavaamu yasindika mu bagende banoonyereze ku myoga ye omukulu yayise kibinja kya Yasped mu State House ekikulira emyoga mu ggwanga onfuna bulungi ate kimbo kimwere nze njagala president Museveni bw'abawa amazima lwaki tayita ffe abali against emyoga bamanyi twatandika naye mu nsonga eno era tumubuulire obubbi buli luddawo anti nazo tuzoolese wali mu maaso gategeere omukulu ensonga zitambula mu ggwanga ozigobera ebintu by'emigobero bigobera bulungi naye nga kirungi nnyo muto wange naba muto wange Serubiri Frank ayogedde bulungi ku nsonga y'emyoga naye ojja kwewuunyanga ebintu byetwogerako abantu abamu tebabimanyi kabweyogera n'ekigambo emyoga tebakimanyi so nze njala tusooke tudde emabega tutandikire ku emyoga kyeki kati UBOS Uganda Bureau of Statistics yakola survey 2019 negamba nti omuwendo gw'abantu abakolerera olubuto lwokka ekidda kyonka President Museveni kyayita ekidda kyonka bakendedde okuva ku bitundu 68 kati bali bitundu 39 mu luzungu kye bayita subsistence economy oli ng'akolerera lubuto lwokka naye bw'otunuulira amawanga gakulaakulanye abantu mubajja mutya mu bwavu oba mujja mutya abantu mu subsistence economy ekintu ekimu kyolina okukola kyebayita nja kyogera mu luzungu n'ekinyonyero mu Luganda kyebayita financial inclusion era ne bw'otunuulira mu parish model mulimu ppira gye bayita ya financial inclusion financial inclusion kigazi naye okukinyonnyola mu ngeri eri simple ekimu ku bintu ebiri mu financial inclusion nti omuntu wa bulijjo asobola okufuna looni n'afuna capital n'asobola okukola omulimu gw'asobola okukola ki okukola kati olw'okuba nti banks zaffe ze tulina si nnyangu nnyo nti ogenda kuyingira bank ofunemu loan obukwakulizo bungi bajja kusaba omusingo gye gwe bayita collateral security bajja kusaba ebintu bingi kati President Museveni n'avaayo n'enkola gye bayita ey'emyoga emyoga kiva mu kigambo omwoga omwoga gwe mulimo gwo kati gwali moderator ku TV ogwo gwe mwogwa gwo ogwo gwe mulimo gwo kati idea eri nti leeta abantu abakola omulimu gwe gumu
nti aba boda bakole ekibiina basooke basevinge bakole saako basevinge bamala okusevinga ssente gavumenti ejja bongeremu seed capital wa bukadde 3 sente zino sizagamba ntugenda kugabana nedda it is a revolving fund nti gundi ajja kujja yeewole akozese akomyewo sente ezo n'omulala yeewole tulabyeko enkola tulabyeko n'enkola ng'eyo ya senda kaawo oba wagiwulirako ya senda kaawo ng'ofuna ente n'ezaala gwe n'osigaza ennyana n'ogiwa omulala kati kansooke nkuwe pointi yange nze sisobola kukuba nkola ya myoga sisobola kugicriticizinga kuba nkola nnungi nti abantu beegasse mubataddemu seed capital omuntu abadde bana bakyala bakola mu katale yeetageko capital ka mitwalo 5 n'agenda niyeewola mu ssaako yaabwe n'akola n'azzaayo ssente naye nze kyensobola okugamba eggwanga oba okugamba president Museveni ntwetaaga okutereezaamu awe tulina okutereezaamu kati ekisookera ddala mu bintu byetulina okutereezaamu kyekintu kya sensitization mu Luganda tukiyite tutya mu Luganda ate bw'oyogera okusomesa Oluganda kati bw'oyogera okusomesa ate kibanga teaching sensitization kwe kutegeeza okutegeeza abantu okunnyonnyola abantu nti emyoga kyeki kuba abangi emyoga we jajjira mu biseera bya campaigns nga balooza nti NRM egabudde era gundi omukulu yavuddeyo Arabi Kaija FBC n'agamba nti emyoga political tool kati abangi tunatubule nawe oli mu NRM nze nange ndi wa kibiina kya NRM kati emyoga abantu emyoga NRM owebweru akyayina omutima gwalowolezaamu oli mu NRM ow'omunda enjawulo ali kabalaza ayagala East Africa ate nje mwagaliza naye bw'anaayingira ajja kudda nga atakula omutwalo sisobola kuba nsonga ya myoga naye nsobola kuadvisinga naye ngamba twongeddemu ki ekisookera ddala ensonga za sensitization emyoga bwe gijja abantu balowooza nti NRM ekoze eki egabudde batuwadde sente tulye nedda tulina okuddayo tusomesa abantu ekirala sente bazifuna batya kuba abantu mpulira abantu emukyalo ati sinalaba ku sente za myoga sente za myoga tunazirabako era bwobuuza abantu nti sente z'emyoga tunazirabako balowooza nti abantu bajja kujja ku kyalo nga bagaba ki tubayigiriza nti mulina okukola saako bwe tukola saako ne musavinga akasente gavumenti neekola ki neebongeramu ekirala tulina okukola ekiriwo kati essaawa zino ngenda kuwala disitulikiti y'Ekiboga waliwo emyoga egyo mu constituency girimu emyoga 18 kati mu mwogo gwa 18 bitogera ku mwoga abogenda batulabakulu atunyonyodde nti omwoga gwe mulimu gwe kubadde ekyo kituufu kyayogera kati bano ba coordinators ayogera bibiina ba coordinators ab'omwoga obulira bwe gino 18 yezikola sakemu ne bagiwa milioni mmeka kati bo bano batwalako milioni 18 ba coordinators nga bakozeyo omwogo ogwabwe nkwa district y'Egomba ey'Ekiboga nti gw'omwoga ogumu kwejje 18 guba gwabwe ate nga guliko milioni 18 nga ate tegulina gye gugenda ku reportinga kati information jampadde nnungi ate genda kuntwala ku kyembali njawo okwogera so ekisookera ddala ngambye tuddeyo tukole sensitization abantu bategeere emyoga kyeki sente tuzifuna tutya ekyokubiri tuli kugamba nti sente zino okuzifuna mulina okuba nga mukoze saako naye abantu baffe tebamanyi emitendera gy'olina kuyitamu kukola saako ekirala tebalina bukugu oba tetuyita skills tebalina bukugu busustaininga saako kuba saako ebeeranga bank ebeera bank ddala naye kati abantu baffe balina obukugu tulina okuddayo tubasomesa ebintu bino ekyokusatu kyetulina okukyusaamu kyetuyita bureaucracy emitendera mingi abazungu bagiyita red tape emitendera gikyali ki mingi ekyo nakyo tudiringe nakyo ekiddiri ekyo ate tulina okukola sente bagamba abamu nze benjogeddeko nabo nti obukadde 3 bwe mutuwa sente ntono nnyo mwongereko naye nze ndaba kino kiryoke katandike ne miliyoni 3 bwe tuddamu ebibi mu financial yeddako bwe kinaakola obulungi eno eringa pilot abazungu bagita pilot sooke tulabe kikoze bulungi bwe kiro olinga buti nekikola bulungi sente zino zisookola ki kankubuuzeyo akabuuzo kamu nga bw'omalire njagala otutangazeemu sente z'emyoga zivaawa
sente z'emyoga zino ziva era bw'otunuulira budget yaffe ziva mu budget ziva mu consolidated fund era mwenda mwalimu billion 260 billion government ya Uganda zeyayisa mu microfinance support center so sente zaffe za muwamusolo so government ekomyawo sente zaffe sente zaffe tuzanyira mu nsimbi zaffe sente za muwamusolo naye nga zizze kwagala kutumbula kujja bantu baffe mu bwavu kuba ensira y'oku ubos survey gye mbadde kugamba kiraga nti obwavu bweyongedde kati nze nange wenkugambira kati awo gavumenti olina okujja ne intervening kano Serubiri nga ochampa information omukulu Serubiri alina kyayogeddemu ate kiri very important tulina okutunulira obuli bw'enguzi corruption nze nja kugamba ekyo president akyagala obuli bw'enguzi obuli mu myoga tulina obunogera eddagala muzeeyi takyagalira president nze anti kituufu lwa nsonga kankunyumize lwaki abuwagira president Museveni owagira obuli bw'enguzi mu nsonga y'emyoga kubanga tokkiriza kunoonyereza nenkunyumiza nenkunyonyola president ayagala tugamba nti buli akola omusango mu Uganda parliament ye munoonyerezaako kano kantu katono nnyo lwa nsonga nze kankuwa information ogizimbe abantu abali mu myoga bagigabanyamu regions ompulira sebo ewaffe atwala emyoga mu Greater Mpigi bamuyita Lubegadde ogw'omumanyi yagitwala n'atwala n'emyalo onfuna bulungi Lita Namuwenge ali mu Western naye nga ali ku national omuntu gwe bayita Bisaso Abudu owulira chairman w'abavuka b'e Kasanda yatwala emyoga wano mu Central Region ompulira bulungi twagala president atubuulire kana akakundi k'abantu be Masaka tulina Mutesa atwala emyoga mu Wakiso bamuyita Siraje Embula onfuna bulungi ke kana akabinja kenkugambya akaki wenkugambira nenkusaba agitwala mu Rwenzori region bamuyita Akimu Kintu we Kasanda yagitwala mu Rwenzori region njagala ombuulire president tugenda wala nnyo tukwate kana akabinja k'abantu ya president ke yakwata n'atwala ne mu cabinet cabinet netandika okwebuuza abantu bano betulwa nabo mu cabinet be baani onfuna bulungi era emyoga gyali gikubaganyizibwa nga gyagala gitwale mu prime minister's office nga negirwanibwa gigende mu micro support center era president yakwata sente bo gye bayita mobilization fund abantu bawo ne babawa amamotoka nga waliwo omugwe nkugamba agitwale waffe mu Greater Mpigi yaweebwa emmotoka mukyala we n'aweebwa emmotoka n'omukozi ow'awaka n'aweebwa emmotoka gwe yateeka mu kintu kino okulwaninga emyoga kati gwe njagala ombuulire mwami Mivule awo bwe twogera ku corruption tuba bakyamu bwe tugamba nti president ye chairman wa kino ekintu bino tubyogera ku TV buno obutambi tubutambuza tetulina mikutu gitatuukako bantu abo abali ku lusege lwa president Museveni naye afuna information kyogamba nti bwe tumugamba nti emyoga girimu ebizizike bino ye tasobola bitegeera katika mukulu tali nkata ogumu ku mirimu gya parliament erina emirimu ena naye one of the roles of parliament is oversight oba kwita okulondoozi era twalabanga deputy speaker yavaayo n'agamba nti ba MP tugende mu recess ya weeks 2 muddeyo mu constituency mutunulire ensonga z'emyoga mukomewo muwe report tusuubira nti bano ba MP bajja kukomawo bawe report wa deputy speaker era report ejja kukolebwa bwe mubamba obuli bw'enguzi saagala kuwakana nti temuli buli bwanguzi mu essebo president yavudde n'akola speech n'akasimitira nti emyoga is a success before even the report of the parliament yakijeewa anti bw'otunulira ekigambo success gobeerako ne benchmarks z'opima nogamba nti emyoga bwe gitambula ne gituuka wano so butafuna 10 naye bwe tufuna 60% it is a success era nobwosindika omwana mu kibiina bw'akola paper talina kufuna 10 ku 10 naye afuna 75% baga nti ono omwana ayise aexcellinze so emyoga teginatuuka kwa 100%. I agree n'omukulu Serubiri byayogedde mulimu obuntuntu mulimu corruption mulimu ebintu byonna byenjogedde naye president Museveni bw'aba apimye n'agamba nti tuli ku 70 ne bwe tubeera ku 60% then we are good to go the myoga is a success. N'ekirala munzikirize nga ziye ku nsonga y'emyoga tufune info kubanga nze gwalira kikasa mwami Mivule enteekateeka gy'ayogera nange njagala okukiriziganya naye nga tonamuwa dakiika 3 nze kyenjagala tukole omanyi mulimu ekigambo kye bayita critiquing ne criticism. Criticism kwe kolokoota critiquing kwe kutunuulira ekintu n'ogamba nti tukyusizaamu wa njansooke mbuuze mukulu Frank Serubiri emyogoloza nkola nnungi
wonderful kyekyamanyi njagala Emyoga. ebange enkola nnungi nze kyenjagala mu submission emu dakiika 3 njagala ogambe nti kakati tutereezaawa Tutereezaawa. Yes. emyoga singa president olwalero avaayo owulya bulungi parliament neteekawo abantu abeetengeredde oba abali independent ku nsonga y'emyoga ne tumanya nti sente ze bagaba teziri mu kusanyusa bukundi bw'abantu onfuna bulungi president najjawo kiri kye yali aleese mwe kyemugamba nti si kituufu ekyokuba nti sente zino zaali zizze kuwugula muntu ku kampeyini Gochitaka muzanzali za campaign. era ffe kitukolera nze ngamba tezaali za No we nare. nanti mwami Bozi wangaye wabwe. mwami Mivule n'omulaba mwami Mivule tabeerangako mu buli bwanguzi Mivule teyenyigirangako Mu bintu bya ntalo za kiyaye. State House Okay. owulya se Okay. naye bino ebintu bye twogera bya ntalo za State House ebyokumukeeka nti nze tolina bw'oŋŋamba okugeza singa obeera ofuna omusaala gwe singa ofuna omukisa n'owuliriza obutambi bw'abana abaana be twogera abali ku nsonga yaki Yemyoga. kyenkugambye nti lwaki tetufuna abantu abakugu nga Bamivule ne tugamba nti baba babeera specialist ku nsonga yaki Yemyoga. bakya ggwanga lyonna Yes. era nze singa kiba kya ggwanga lyonna nzikiriziganya n'enteekateeka eno okwongera mu maaso n'okugiwa ssente nga tumaze okugyekennenya nze kyenjagala pulezidenti akkirize nti abantu banyigiriziddwa nnyo ku nsonga y'emyoga batya abantu babatambuzza abantu babaggyeko ssente abantu babaggyeko ssente mwami Mivule nnyina abantu abasukka mu 10 Bakomasho officer bani nga bwe mbakuleetera bakugamba nti okujja okubasomesa badisitulikiti babasabanga emitwalo 15 owulira mu ofisi ya RDC omuwandiisi ayagala yesigalize miliyoni 7 kakati toyinza kuŋŋamba nti ekintu ekirungi bwe kityo bwe tukireka ne kimala gagenda nga tetwogedde buzibu bwakyo kigenda kola ki ne bano be bagamba abaana b'emyoga abo okimanyi nti abo benkugambye abaginokolayo balina salary ya miliyoni 5 buli mwezi ekitali kibi naye mu miliyoni 5 zino ze mufunamu abakalondoozi lwaki ate mukkiriza obubbi bugende mu maaso ekyokubiri lwaki bwe mba muri kuruutinga bano abaana be bawa okukulira ebyemyoga lwaki muri kuruutinga ŋŋanda na mikwano ontegedde bulungi mwami Mivule mulimu mu myoga mulimu okulikuruutinga Luganda kati mukulu Tarek mu kulwanyisa obuli bw'enguzi mulimu ekintu kibayita whistleblowing whistleblowing kitegeeza nti omuntu munnayuganda yenna asobola okuvaayo n'alaba ekitatambudde bulungi n'ategeezako gavumenti kati ono ensonga za raisins ennungi nnyo President Museveni yateerawo afande Nakalema whistleblow zino ensonga zitwali afande labayo feke nyini ayina ebbaluwa ngezi mu ofisi ya afande Nakalema mulimu ebbaluwa ngezi ayina recording zange ku video ngezi waliwo abantu ab'enjawulo abalina ripooti mu ofisi ya afande Nakalema nga boogera ebyemyoga ne bwenkubikkulira wano essimu nga ripooti yagenda ku email ye n'addamu n'agamba muddeemu mugimpeereze nga mugigaziyizza ennyukuta ne baddamu ne bakikola naye nze omanyi Nakalema kye yaŋŋamba yanziramu ku message n'aŋŋamba nti genda olaba RDC kuki ng'ate RDC gwe baŋŋamba okulaba mu constituency nze soogera kya constituency nze soogera kya district emu kubanga nkimanyi ekyokubiri yaŋŋamba nti genda olaba RDC wo kuki naye nze nkimanyi bano abantu benkugamba babadde nnyo mikwano gy'afaanani kati ayinza okutya bakola ki naye nze njegatudde musana nze ndi mujulizi afande Nakalema atuyise ekyokubiri ono ayogedde ebintu omanyi waliwo ebintu byetwogera tukkiriza nti president alina directives za president tuteeko zikuuma nga kya bbeeyi si kyakujajamya singa president olwaliro akwapointinga nti gwe ogenda okukola bwoti nze ndowooza nti kyewandisoose okuteeka emabega bwe bulumi bw'olina mu butali bumativu bw'enfunayo n'obulamu bwo obw'omu maaso n'osooka okola n'otuukiriza kubanga akola obulungi akola ki naye gwe oŋŋamba otya tuwa abantu bano naye singa tukubuulira gwe mwami Mivule abantu bano saagala kunoonyereza ku bantu ba myoga naye gwe oŋŋamba otya nti okimanyi nti ezo zitakisi zemulaba mbo ziriko saako myoga z'abantu abo okimanyi yiyi waliwo neyakudaala n'addula oyo ddewo n'agamba nti banayo omuntu wakusinga togira olwo nno ng'ali mu nkaayana za ttaka eri n'abantu mu sente zafunye kintu tukimanyi ntivuddeko nze ŋŋamba nti emyoga nkola nnungi
naye ekintu kyonna ekirungi kibaamu obukola Obumulumira. kiwulumira kati ensonga ono za reasons ennungi nnyo mugambye akwisoblowinge atuukire state house ana access to president Museveni amuwandiikire document amulage ensonga zino amuwe report amuge nti kino kyekitagenda bulungi tukitereeze ekintu kitambule bulungi bakaaba nenkuterawa nessimu wano ngenda kusaba afanira kalema kubanga report wazifuna obere ngo yatinga ku nsonga